Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Ku Beat FM katulabe munnafono ye agamba atya. Hello, Sebo Jebali. Kali Sebo na Jebali. Kali Sebo. Kakati nze mkunja wa Beat FM wangambye nkukubire kodi nacho yagala nkuyambe. Kantukire ku nsonga. Nina mukazi wange wano. Yagenda mu kyalo. Nangamba mbu se oyo nkubide ndi mu kisibo kyange. Kakati omukyala mukubira essimu. Mukyala wange olwalidde wa muganda wo buli kaseemu naye nze omusajja nabeera nti awali nesigenda kulambula mulwadde. Tekyenjaga mu magezi naye byomukubira ngamba omujjanjabi waali tojja biki kati mbadde nsaba omulonde busebe omumbu manye wa waali awatuufu kubasa obulwadde mbubuusabuusa yani amenye mama Trevor dekutera okukozesa kale beerako tuvaako kale sijja kuvaako batawulira embuzi nga zikaaba ateekayo mulunzi era azimanya nawulira embuzi zewuwa azimanya enkaaba oli kuki kyogamba wulira embuzi zewuwo tozimanya nkaaba aliwa embuzi zikaaba kikimu nange zebasinkungu nzimanyi aliwa nkugamba kati oyo aliwa kaaba. Hello. Mama Trevor. Wanji. Oliwa. Wanji. Oliwa. Ndiano mukyalo. Oli mukyalo. Ng'osubiddwa bane. Waliwo wana bagenda tuwaloni buli omu kakadde tuzaayo emitwalo 3 oluvannyuma lw'emyezi 6. Wanji. Waliwo agenda tuwaloni. Babadde batugambye twekubire ku masimu kakadde tuzaayo emitwalo 2 oluvannyuma lw'emyezi 6. Bannange nga nsubiddwa. Osubiddwa nti chairman yabadde ngambye nkukubire nti looni weziri. Ono chairman Nabatanzi. Chairman Nabatanzi. Bannange ndabye nze ndi eno mu kyalo munnange ndi mu bululu. Munnange chairman yabadde ngambye ekkubire. Bannange chairman nga tubadde tetukyakolagana. Avudde ku kyokugamba okunkubira. Munnange ati ye muntu w'abantu ye ebiri ayinza okuba yabitadde wabbali nangamba nkukubire. Bannange kale neewuunyiza naye kinkoze bubi nnyo kuba ndi mu bululu. Oli mu bululu? Kampeyini zimpuuba. Kati weesimbyewo? Sinze neesimbyewo. Kakati ate nekikutwala nga zikuuba ate nga sigwe weesimbyewo. Omwami wange ye yeesimbyewo nyina omunoonyeza akalulu obadde ki? Omwami ye yeesimbyewo? Bannange yeesimbyewo ku ki? Yeesimbyewo ku bwemupi. Olimba? Mazima ga Katonda yeesimbyewo ku bwemupi. Ng'ogudde mu bintu. Oleka. Naye anaalya. Kino kyonkubuulira amazima twogere Mukama tasobola kulya. Tasobola? Tagenda kalya. Kakati ate akalulu kakuuba lwaki ng'okimanyi tagijja kulya? Ndeka munnange nze njagala kasente. Ate omwami we mbwagalako kasente? Iye. Bw'aba atalidde muba alidde nze njagala sente naye ng'ekiri ku bulawundi. Talinaawo kalulu. Bannaye ate ne mwami wonna abaddewo wane wa chairman Nabatanzi n'agamba oba kiki? Ani? Omwami wono akugunda okumpi mu LC ya Nabatanzi. Kikulindeko. Mukuweeko wuuno wana akulidde. Muleke.
kati ate kiki kyoyagala okukola nawe nkugamba ndi mukyalo noonyeza musajja kalulu ate oli mukuŋŋamba oyo njagala kunkola ki ati wuuno kamuku akuwulidde oyogera ne mukikunja mu ndobeso abakazi aha atabatya gwentya ali mukunoonyeza mulala kalulu yagamba nti eno tulina abalwadde mbuye yenoonyeza kasete zende kyokka kimanyi bulungi nti ne gwanoonyeza akalulu tajja kuyita bw'okimanye ennyonyi enkulu yeyigiriza ento abasajja ennyonyi enkulu mwe mwayigiriza abasajja abakazi okuba abayaaye bwe mubalimba nabo bwe babalimba buyayuse nnyo ne musukka ate mu buyaye bwammwe obwo bulaba mujja kudibira ku nzija eno ye Bitfoma ekintabuli ky'omuziki okimanyidde ddala nti omuntu gw'oliko tajja kuyitamu naye gw'ofunze ekyonga ogamba nti mumanyi nasinonzaagala wakirika mubbe bakanga empala agikubira anazi kuno abakazi babeeranga bakkakkamu naye olwenza okubataagula n'obuvunanyizibwa obubateekebwa ku mitwe lwakimulinda ensi ebataagule embeera tewalyagala nsi mutaagula naye embeera y'ensi yereeta ebyo kati abakazi bayiiya waalaikum salaam naye kansooke kuyombo naye nyini yabisa Muhammadi okuva emangira ng'alimanye mami nakatwa naye abakazi bakuwanguzi yenkana kyoba okuba oli mukazi kwe kubawolereza naye mmwe bye mubakola bingi bye bibatabula ate tulina obutonotono bwe tukola naye ate obawolereza nnyo naawe olimba buli we mulimba nabo nga bayiga okulimba munaakomya empisa ezo nabo bajja kukomya bannange omanyi bagamba olwoyo kakati eyo mwana muwala yazzeyo omululu olukadde kubanga tatekwa kubanga oyo amufunye nga mupya kugambye aba yamwagala dda kati musajja wattu agitegedde nti omukwano tegumuliiko oli anoonya nsimbi atewa omusajja we haja kiwuuno nze sigadde ndeyagikasule muko wangi mama Powerboy mukwano waletuweereza kale amanyeje kinaponyiwa nekabowa yep naye muko oyo omukyala bebana abanoonyi b'ensimbi kubanga n'oli gwaliko naye yagenze mubba tobulidde ate ntagenda kuyitamu omukyala mugadi munne tetuwonoona sente zaffe wabula naye ayagala kumubba bubbi ayagala kumubba banne abakyala tukola tulagawa tuswadde nga tezaali zaffe nemugamba agume nejageza ajja kufaana asigadde netetinaafonyekabo kyova olaba tweyongedde nnyo abantu ababbi bangi kubanga abakazi bayonsa abaana nga balowooza bya bubbi baka wangi nga buli ddala soka kwabula zikusooka abeera namama okota we tutuuse kati abakazi bannayo bawulidde tuwasa magundi nfiga nkugambye buli lwokesa ku makya olina okubala engalo zo n'ebigere biyinza okuba tebikyawera ng'omukazi yabibbye obulumi babuulidde dda ebirima biri wano n'ennyimba ezikyabya kusemboozi musisimuka mukunja nakacwa n'amot Bitfoma ekintabuli ky'omuziki ekisinga